ate gwosuse mpozi kakati ate abantu baliisiimye Stecia Kasina byenkoze bantu bansiimye era nebaza ne kampu ya Vision Group emyaka kuva 2014 ne mala okusoma Makerere ne ntukirawo wano ne bampa omulimu ne nkola mbukedde mpandika kasala becca nvaawo paka TV yatuuka online mbukedde radio ng'akola Olugambo kati eyo gye ndabidde abantu abangi abanjagala nenfuna abangi abatanjagala ina abakwagala kati gonjagala oba tonjagala nkwagala nebanaye ulira bwagaye nkwagala galiga agamba nakola ki ebyaliwo nenga alhamdulillah era ebyaliwo tugenda bituukako kubanga nze nkakasa Olugambo lwenkoledde emyaka gyonna nga pulezidenti w'Olugambo sitole esinga gyensaasinza okukola ndoozanga nnene nga yeewuunyiza nagikolako ggwe kituufu era ensonga lwaki mu bonna bagenza olaba nga nze mutuufu okukusoya ebibuuzo olunaku olwaleero naye nga okusookera bambi nkuyozaayoza amazima ge nkuyozaayoza si kyangu n'ebusungu abantu babadde bakulinako okubeera nga tebakukozeeko bulabe you know congrats naye ojja kutuwulira biki byoyizeemu kati naye Stecia sitolo ogijjukira gye nakolako nga lwaki sigimanyi yagamba etya wansalako ebigambo nti nanoba naye nga waliyo ewaka naliyo n'okakasa neŋŋambe ki ate ng'omwami we yansiibudde ku airport ninga nneyo omusajja olwaki taso apa abalaka ki naye tujja kujjayo Stecia kamalire ddala wano omwami okyali naye oyo mulina ye mwami wo senyenyanga namuyadde ye mwami yani kati buli bwe mwatukubanga ebyo biki ate nga mwongera tunyweza mwami Abasi gyali bulungi nnyo ye gyali yakyali bbaawo alhamdulillah nakolazayo omulala munenze ndi mukyala wa mikisa mpasibwa abantu ne balaba nti omukolo guugo walabeyo omukolo gwonna Stecia wange ate sitabulira wano ate embeera biri byaggwa ne tukanya ate sireeta ebirala wano ate byebyo ebituufu naye Stecia ate nga twalabaawo nga mutabuse n'Abasi era gye buvuddeko ne tulaba ate ng'ofunye n'omwami omulala olaba kati nze nkuwaga abuwagi n'emyaka emirala gy'ogendamu Olugambo I don't know like wetusooka nga weetegereze if not okubirako ku bantu abo ofune information from them okusinga ogamba nti twalaba twawulira twakola tutya abantu bawa ekintu ekituufu koze eno TV yaggwanga ateereka abantu bangi egenda wanene naye ate gwe gwensoose okulaga nti sooka weetegereze kuba bonna badde banjogerako baga nti kyenjagala ku Sseguya yeetegereza n'abuuza kino kiri kitya obuuzaani obuuza bakyamu gwate weefula nti obuuza abo abantu abatubeera okumpi naye notumanya nti abantu abatubeera okumpi baba n'ebigendererwa byabwe naye gwe buuza oyo nannyini kintu mukubire lwaki oba omutya muconfronting meet him meet her Stecia saakubuuza ku olwo nalina Bulaaya actually nali South Africa saali mu ggwanga nagenda oliranga eggulire lifulumi I was like what naye ate wali South Africa naye ate bye wayogera ate byatuuka Uganda because you on phone naye nini wankubira n'ate nga nange naye Stecia nanno nina enkiko gyonkubye nti okyali mukyala Abasi kinoonyerezeeko ogenda kifuna kyekiri kyegende nti noonyereza oyongere obeera professional olima naye Stecia ojjukira wabula wanvuma muntu omutabukiramuko n'ategeera level yagamba ono gwe mulaba era mutuufu memory akatamiga bwe wakogera nkyakayina mu mutwe gwe nange nkyalina bye wayogera omanyi omuntu bwakuwayiriza awo owulira obulumi obusembayo okubeera obw'amaanyi Sseguya niyo ddala wasoma kubanga omuntu yasoma anoonyereza anoonyereza nze noonyereza awe mala twamala kuwa level nzijukira bulungi nnyo nze Jose Chameleone Sophie Nantongo Titi Tabel Rebecca Jingo tasuka nitukuwamu ka level awo n'ogamba nsooke nnoonye naye luli waggwanga bugwire omuntu kubeera mutino fun experience kuyozaayoza okuba nti nno wamala nobeera professional enough nti kati ogenda oleeta ekintu oba omaze kinoonyerezaako nkuyozaayoza naye kisaagala tukotogere bantu kubanga tuli programu ya Lugambo waliyo Olugambo abantu beetaaga osooka olulaba then tudde ku kino wabula ate oli mutuufu kakati kamukokka nga tetunatuuka ku Lugambo naye Stecia bwe wali onvuma obala kuba yankwana neŋŋaana naye Stecia nakwana tewankwana ne bannaye tewankwana ano nga tukyali kubukedde tukyakolera wano nvaako nze nedda omuntu wakuwayiriza naawe oyiiya nange nanoonyayo ekikizo omuntu wakuwayiriza kati
ate n'ekirala ebiseera ebisinga ebigambo ebyogera out of anger omuntu abitwalanga koza omuntu aba n'obusungu naye goma nje kyakoma kyewaga nti nakukwana goma nje kyakoma kyewaga nti nanoba mumwene byonna ffe tulina families nali ngenda kukola n'ebisinga awo era weebaze nnyo eddiini eno nali ngenda kukola n'ebisinga awo naye alhamdulillah kyebale kubanga abantu bambuuza you guys need to feel also the pain that we also go through mulina ogifiiringamu pain eyo ne mmanya bitugendamu n'ogaa nange kambeko kanoonya ate nali ngenda kukwata ewalala ewaluma naye era weebaze Katonda kyali kisinze ekyo gwomanyi omuntu agamba nti nsula nkugamba ebintu ebyo ng'ate waliwo abalala naye gwomanyi nazaala kakati gwe lindako gwe wali oyogera ku nze nanoba nze siina nazaala okitegeera namumweteka nga mbigere byaffe nange nanazaala nina abaana omwami wange gyali yagamba wagenze bwe unoofuna omusajja omulala nze nayogera kituufu kyali luddawa negwe nomputenera eggambo wakonjera by the way kambabulireko muwa abantu false information and at the end of the day omanyi bagamba olulimi lutonzi munnange ebintu nebihappeninga ku bantu so mulekerawo okumalanga gaveeri ne mwogera ekintu olw'okubeera nga mwe mba mwagala kuyisaawo kyammwe eza kwera ebiseera tewali profession naye nkuyozaayoza akaguli kendimu olwaliro kanjo okakkakanya kasooka tulabe ekyabadde wa mama Fiina mama Fiina mu myaka 2 naye namwewuunyiza okukolera n'epati ku byewakamukola kera lwakuba bambi abakyala tuli bagongo naye naye tusiiye musanyufu ennyo gy'oli omugenyi wowalira nkaluubiridde nnyo emisumaali gye mmaze emyaka 2 nga ngikuba abantu ali mugikubira wano naye nga bambi mama Fiina tukwebaza webale nnyo webalire ddala kujjukira kugira nameriya bannange eno pate yabadde yaddala kubanga abantu nga batono bali 2 mama Fiina beyampadde ati noonya buli gwenda bandaba yoyo wogiza okonjera gozi naye nange awo nyandibaddewo mugozi okonjera anti kati ate gwe obadde olina kubeera wano oyo spice nani yagaa nti mbu yatandika okukola olugambo natandika okukola olugambo emyaka 2 nga wa mwaka gumu natidde nnyo kati soka tulaba omukolo nga bwe gwabadde Sseguya asanyuse era bwe kiri mama Fiina amuwadde waijako masiki sakumasiki tulabe essanyu okuwangala ku nkola Sseguya sente amina emyaka 20 aga Josephat Sseguya ng'ali mu mawulire Sseguya muganda wange tulina still pictures 5 tutandise nti 5 nya DJ ali mukwala ebya DJ byasabyuma bimanyi okwegaana nti 3 tugambe nti 2 fena tugambe nti 1 emyaka 20 ega Josephat Sseguya ng'ali mu mama Fiina amabere gayola wabatalina pulogulamu nandikusanyusasira era waina mwenyiku nandikusanya kyobibere nakumamwana abakutozi amapayasi webale mama payasi Afrima Award nominee Hajara na Mkwaya Spice Diana Mama Fiina nyenja Mama bannange nina kyesitegedde Ameri yabadde asanyuka byaddala oba nange sindikaana kato ng'oli musajja mukulu tosala emyaka Sseguya ebyo byabakazi kati Stecia ng'olina emyaka emeka nina emyaka 36 kati wali kaana kato nga nkola olugambo kati gwotegeeza nyina emyaka 7 olugambo lwewatandika okunkolako bayire naye Sseguya esooka ombulire nnakukola ki olugambo olwatusooka okunkolako nzijukira twalina show yali ku
wakitaka bwe nanobayo ne ganti jangu by the kankubuuza ekibuuzo lwaki mwe mulowooza buli kintu ekituuka ku muntu muba muyina okiteeka mumanye ebizibu bye muyina maba mawulire olunaku lumu tujja kwekalakaasa abayimbi tujje ku tv tubakoleko olugambo tukube tumanye ebibakwatako seriously destiny tetulina opportunity oba tubakube mu nnyimba kati nga mutukali wakeizi tuze wakeizi wano tumufiirako nga tukufiirako Sseguya tutuuse naye wamponna nziramu okwebaza mama fiina banayi mama fiina bambi webaza nze kyewakoze ku bigambo omusajja ono byakukonjera ono byakwogerako mbimanyi naawe obimanyi naye olaba wamusonyiwa mama fiina oli muzadde Sseguya osonyiikika oyo muzadde nawulidde emirembe olunaku lw'eggulu ndowooza gwaweze mirundi ng'ena mu mirembe gye nkyafunye okakasa olunaku kaneme byogera tunatugamba myaka kozi eno si puroguramu ya myaka nze nkubuuza bakibulire kale owummula ddi kuba twagala n'abala bakole ku lugambo musijja kuwummula lwa pulezidenti ate eggulu nabatandise butandisi otandika butandisi ate emyaka mipya tuli ku kirenda omanyi Sseguya wano buli omu akwata obuyinza tabuta tuli wano kati tuli mu makaago onkutta amavumbavumba naye abantu abali abali mukola programu eno muzze mulaba Sseguya mumanyi Sseguya biki byazaayogera biki byazaakonjera ate nga mumubeereyo nga mumanyi ebituufu kuba essimu ontaase kubanga ali wano buli kimu akyegaana bwegaanya tufune essimu ezi nedda babuuze bibuuzo ibanti babuuze kale bakubuuze nti Sseguya nga bayogera ku gundi bwati kuba ku nooti oba 0414 337871 oba nooti 4 4337 887 twogereko naawe obuuzeyo ekibuuzo Sseguya oli wananfuuka emyaka gyonje erabidde egyoyina nze watusoga nti wali mwana muto nga nkola lugambo ati nze kuyima nga ndi 17 mwamma ali ku simu gamba hano yesebo okwebazaako nange wampanikayo kuko woteka ku peji ya Bukedde muganda wange n'ekirala webalo tukalakala naye ate otukiisizaamu kina mawulire togenda kutta ofuuse muzeekiwala tewakinayo towanikako kubanga osomesezza abaana bangi naye twebagana mamafiina kapateke yakoleze kigadde masalafaapesiraketi naye wanikako nga toziwanike Sseguya olugambo lwokoze abaana bangi abakuyigiddeko kakati olaba ndowooza asembire badde agenda kugamba mama fusa njagaliza naye oba kadabulabi halo essebo gye baliko ssebo oli ku Bukedde ssebo apaana munnange gy'oliko kakati takikkiriza ye ng'omanye essanyu kyekitegeeza okubeera ng'oyise mu TV essimu eba teyitamu buli omu aba agikonjestinga naye kakati naye kankubuuza ekibuuzo Sseguya nkakumbuuza tolakwogerako kirala abayimbi bali benamenye Kamiliyoni Sophie Gombya Sophie Nantongo Rebecca Jingo mukwatagana titi naliko ku mukolo titi yali akubi batide ya manager era halo wanyi Ssebo bulungi Ssebo ogamba otya Ssebo kale Ssebo nze kali batimu kulona kyalkutamkwena tete nze bali kwanika kintu kya Olugambo Ssebo yakola kyakaliyo yogera ekiyate n'okigoberera mpaka wekigguka awo egamba kyokka naye njagala kubuuza Sseguya ku baana abaliwo ab'Olugambo gweyo abaana gweyo basatu boogamba nti bano baakabi nze kaliba omusajja nzise kati nze nkole anti ogamba oli president olina okuba ng'omanyi bano engeri gye mbakulembera kanjogere tuyina Musa Ssemwanga tuyina Saimo omunemenye kibuga tuyina Martin Ndijo tuyina Judith Namulema bagambye basatu anti kati nze ndi president mugattireko abalala tuyina Ibrake tuyina Keys ffe twafunye dda ansa bano abasatu boosoose beebo kati bali ogattirizaako gamba bagenda okunnyigira saabogeddeko byebyo Sseguya gumirawo mukazi ono kakati kale mbadde nkubuuza abantu bali okolagana nabo ekisinga omunaliko titi yali akusse ku ekisinga okunnuma obuuza ekibuuzo nga kikulu nnyo nti naye nze omwaka gwali gwa 2001 nga ntandika abantu abayimbi abasooka okuba mikwano gyange yali Chameleone Irene Namatovu Titi Tabel Chance Nalubega essaawa eno abamu twafuna ebizibu ebya Chameleone namusonyiwa mujjukira ebyaliwo kati naye
omuntu asinga okunnumisa eno nti tetukolagana titi naye ng'ate titi baatuuka n'okuga nti ndi muganzi we oba muganzi wange naye nga lwakuba nange nali nkyali buto nali naakava Makerere ng'ate titi nange namuwulira dda ayimba makanika wange kyogamba mukulu okusinga manyi mmwe mukutukuza mmwe bwe nga wagambye wali muto nga akola Lugambo nali I was 17 n'otandika okukola ebintu eby'Olugambo actually wali tonna batandika ne kubeera ku TV naye ng'oli mu mpapula ne kati mbuuza eno kanjire ku kya titi tutabuka bwe yava ew'akatongole n'afuna omusajja ddeewo so nendireeta limu ku mawulire agamanene ge nkyasinza okukola nengateeka kati bwe twasisinkana yali ankubye eccupa naliwo naye simanyi kinnuma nti omuntu ali bamukwano tetukyali gunoonye ekikulu namukolera ki munoonye kubanga ensi kwesonyiwa zala nakusonyiwa sente Rebecca Jingo tuli bamukwano nnyo nti ne bwe nafiirwa taata nagaana abantu okubikanga naye abantu bajja kuba bangi nnyo ate twali mu covid lockdown titi yabika ngenda okuwulira ate simanyi sorry Rebecca Jingo since then ne bye namwogerako yali anoba ewa ndowooza olaba isaabirira so it's really nice okukola mu emikwano mwezi gumu gwokka mu mutima gwange nabyetonda we are good friends so kimuntu bakyogera n'olwensonga eyo naye ate gwe mulimu kati mba naalikoze eki yanoonya ebituufu omuntu mugambe gano ogagalanga fulumi naye gwe n'okulimira okuba oyagala wagaze musaala ekintu bwekityo kakati nkubuulirira mwana wange nga tuwunzika programu yaffe eno ennungi etandika okubeera nga okola research okola emikwano todda mate kumenya mikwano kati gino gye tulina kuba kati ku luno woddamu okunnyiza ojja kukijja sekotanga sikisanisiyo nsigadde bane kantumireko ku Magic Management enyanama manager wange Sir Lawrence timu yange Stecia and the House Girl and my family mbagala nnyo nsigadde ntajja Fred Stecia Mayanja subscribing ku YouTube channel yange eri Stecia and the House Girl olaba obuzannyo bwonna ate nga ne wano sawa yonna kagenda kuba katuka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nebaza mwenna abambeereddewo bafanisa bawe mbagala nnyo ba relatives abampa emirimu ku Vision Group mwebale nnyo myaka 2 giweze ate nkyagenda nkyabakalakata nebaza mama Fiina tukwebaza Olugambo mu kyenkya